Nze Basajja Mvulle wadde n'ensolo nkambwe ayagala ensi ye Uganda ng'Abaganda bwe baagala Mengo. Leero nzize okubajjukiza nti nina mission gye ndiko ey'okulaba nga wabaawo bye ntuukiriza nga sinaba kuva mu nsi muno okudda ewa kitange mu ggulu. Waliwo Katonda nze byantuma naddala abantu baffe abanyigirizibwa, abantu ba wansi, abantu abakosebwa, abantu abajogebwa, okutegeera abo nja kubalwanirira okutuusa ku ssaawa yange ey'enkomerero. Njagala nnyo obwenkanya, njagala nnyo emirembe, okutegeera saagala kunyigiriza. Kakati ensi eno yaffe ffenna, era kinnuma nnyo, nze ebizibu bye nsinza okufuna bivudde ku kulwanirira abanyigirizibwa. Emisango gyonna gye nnina egyali ginziguddwako giva mu ngeri gye mbanwaniriramu abanyigirizibwa, oluusi n'enwana bubi, oluusi n'enjogera bubi, ne muvaamu emisango. So buli kye nnina kyonna mu kkooti z'e Uganda oba ku poliisi, emisango fayiro eziriyo ziba zoogera ku bantu abakoseddwa, abanyigiriziddwa, ziba zoogera ku butali bwenkanya. Kaakati nalabye nga baasumuludde oba kiyita okuyimbula Abdallah Kitatta eyali akulira boda 2010. Abdallah Kitatta nasoma amawulire ku byali mu kkooti nga yeeganye n'okubeera omukulembeze w'ekibiina ekyo. Waliwo abantu abaatulugunyizibwa ne bawaabanga ku poliisi empapula z'amawulire zonna mu Uganda ne ziwandiikanga ku Abdallah Kitatta ne boda 2010. Ku TV ne zitulaganga abantu abakubiddwa, abantu abali mu kibiina kya boda 2010. Olunaku lumu nali ku pikipiki awo ku Radio 1 nga njituddeko, omusajja najja n'akwata nannyini pikipiki n'asikamu ekisumulizo mu pikipiki nga ndaba bwe nti. Ne mbuuza yali ampeese nti mutawaana ati nti abo ba boda 2010 ffe abatali ba kibiina kyabwe tebatukkiriza kuvugira mu bitundu bino ebimu, tulina kubeera mu kibiina kyabwe. Kunze buba tebabayisa lwaki temuwaaba nti ku poliisi yonna gye tulaga poliisi tebakwatako, tebagambako, babatya. Kaakati waliwo abantu abaakubwanga, nze kennyini ne mbayambako okubatwala okuloopa ne ku CPS awo. Abasirikale befuula bwefuuzi ne befuula, era tulina ekizibu ng'eggwanga. Tewali musirikale yali akoleddeko ku poliisi y'e Kampala, ku Old Kampala, ey'e Nateete, ey'e Busega, Old Kampala, Wandegeya, atamanyi nti abasajja ba boda 2010 baakubanga abantu. Otegera, nze kennyini ndi mujulizi nakyaza omugenzi Felix Kaweesi eyali atwala wano Kampala, gwe bakuba amasasi, mumumanyi bulungi. Ne mukyaza ne Abdallah Kitatta mu studio nga nkyakola ku radio. Naye nali ntegese abavubuka bana abaakubwa emiggo aba boda 2010 tebabamanya nti nabo bagenda kubeerawo. Ne tubeera mu studio nze, Felix Kaweesi omugenzi wa poliisi gwe bakuba amasasi, ne Abdallah Kitatta. Abaana ne bamulumiriza n'abyegaana. Okutegera, ne bagamba Kaweesi nti amakomera bagateekawo boda 2010 gye basibira abantu, nga balumiriza nti bana abantu ba Abdallah Kitatta. N'ensuubira nti Kaweesi anaakikolako. Okutegera, ne kiggwawo, ne Kaweesi kyamulemerera. Okutegera, abaana ne balumiriza Kitatta nti mu mmotoka yo olinamu n'emmundu, nga Kitatta mwali mu studio ne bamugamba nti tufulume tugende tugyaze, nti tufulume. Kitatta yagaana. N'abagamba nti bwe mbanga ndi waggulu w'amateeka lwaki temupawaabira. Abaana ne bagamba nti buli poliisi we tulaga tebasobola kukukwatako. Abaana ne bamenya amakomera boda 2010 gyesibira abantu nga balina n'amakomera agaabwe tebakwatibwako. Abaana ne bamulumiriza nti afande Kayihura yamuprotectinga era abasirikale bamutya batya Kitatta. Abaana ne bamulumiriza. Nenfuna groups z'abaana abalala bangi abajjanga ku radio
nga bakubiddwa emiggo tuba tuli awo omugenzi kirumira gwe bakuba naye amasasi naye n'afulumya lipoota eyiye n'ajogera n'obutambi weebuli ne ku makya ga leero nkedde kulaba akatambi nga bakazizzaako ku social media nga kirumira ayogera n'agamba nti boda 2010 ekulirwa budala kitatta akubira ddala abantu n'ayogera n'ebifuuya mulaba nga bakuba abantu okutegera kakati njagala kukoowoola bannaffe bonna obanga mwali temulimba kubanga nze saalingayo emirundi egimu mwandeteranga amawulire nja kufiira ku mulimu nga balubu ku kigambo ky'obwenkanya bannayuganda teko kubanga ffenna twenkanankana bwe kibanga kituufu kankiddemu bwe kibanga kituufu ng'ebigambo byonna bye mwandeteranga ne mundoopera ne mujja n'ebiwundu okyegera ne mugamba nti pikipiki zammwe bazibba baziwamba azitwala nti kitatta alina abavubuka ababakuba emiggo polisi tebakolako black book yino ntaddewo black book mujje mwewandiise njagala buli muntu yenna nga ababodaboda 2010 bakukuba kitatta ye muyima waabwe kitatta ye tulina amaloboozi gatasobola kwegaana amaloboozi tugalina ku TV recordings mwaka ibsijeziri tasobola kwegaana nga ayogerera ddala ye mukulembezi wa bodaboda 2010 amaloboozi weegali eyo recording gye nakola ku radio akaboozi kubbiri obutambi mbulina nja kukozesa obwo mu kooti kitatta yali omuyima waabwe obanga ye teyakuba kale be yali akulira ye muyima waabwe bakubanga abantu okutegera njagala mujje mwewandiise ekitabo kikino nkitaddewo mujje buli muntu yenna yakubwako ne bakunyagako pikipiki yo waliyo omu eyajja n'angamba nti bakanyagako pikipiki nnya abasajja ba bodaboda 2010 omuyima waabwe nga yabudala kitatta tetusobola kukkiriza bannayuganda okutulugunyizibwa era ndikaweefube nina abantu b'enkuŋŋaanya abaatulugunyizibwa ennalufeenya ne bwe buli baddi katonda nga bwali omulamu abo nabo tugenda bakwata abakuba abantu baffe nnalufeenya abamu nasanyuka nga babatutte mu makooti babavunaana birala musimanya ati bakwata abantu simanya babazaayo Rwanda simanya balina emmundu ebyo babavunaana bya gavumenti birala buli muntu yenna yatulugunyizibwa ababodaboda 2010 abakulemberwa kitatta jangu nze Basajja Mvulle bwadde n'ensolo nkambwe jangu wewandiise ekitabo kikino nkitaddewo mulimu ebintu bingi nawandika mudde abalala nkiterese ate ne kopi mwezenda ziri mu baloya bange otegera tetusobola kukkiriza kitatta bwe kibanga kituufu nga bye mwali mwogera nga ddala byali bituufu mujje mwewandiise tugulewo emisango ku bantu bonna abatulugunya abantu kitusobozese okuziyiza n'abalala baleme okukola ku bannayuganda effujjo nammwe abakubanga abantu ennalufeenya abatulugunya abantu baffe nammwe enzija mujja kumala kunzita nze okusirika waliwo n'abalala waliwo safe houses ezaateekebwawo nina bwe nagenda ne bampa akatambi naye nkyagumiikirizaamu katono kamale okwetereza male okwenyweza abo nabo nja kubaatula waliwo safe houses abantu baffe bwe baatulugunyizibwa ebyo naye bwino mulina ab'ennalufeenya abo nabamala dda kaseera kokka kakyabulayo ono ye babudala kitatta obujulizi obanga ddala mwali temulimba mwenna ababodaboda nga bakunyagako pikipiki bakusibirako mu illegal places ezo ezitali gazetted otegera Makindye Busega simanya mwayise muveeyo mujje mwewandiise ngenda bakulembera ngenda bafunira balooya tugenda kubatwala mu kooti tetuyinza kkiriza abantu bannaffe ani amanyi endagaano ze bakoze ani amanyi obanga uyakoma wagenda okutandikira ani amanyi muveeyo tugende mu makooti twekubira enduulu bwe mubanga temulimba bwe mbanga mwali mulimba kitatta ajja kubavunaana mbalabula bwe mubanga mwali mulimba kitatta ajja kubavunaana naye okusinziira ku kyemmanyi wali abatuufu abaakubwa bennalabako ne bamuleetera mu maaso ge ye kennyini budala kitatta nga tuli mu studio ku radio akaboozi kubbiri ne omugenzi Felix Kaweesi nali ndowooza nti Felix Kaweesi agenda kukwata kitatta awo amukuleko emisango kyambukako naye kyamuyitirirako tamusobola so mujje mwewandiise tugenda kukolagana n'ebitongole byonna ebikuuma ddembe byonna ngenda kubiyitamu
kabere CDF muhozi nzija nja kuletera lisi guni ekitabo omuli amanya gonna njagala ndabo badala kitatayani atagambibwako obanga ddala abaana gye bali mujje nze nina abange mukaaga bensibiddeko olukoba nja kutunkana budala kitata mu kooti njagenda mu CMI abe kandi honzija ono yani atakwatibwako tugenda kugulawo emisango egyaffe gy'abannansi abaana baffe bakubwa ng'abakubwa abavubuka aba boda 2010 otegera ate ye yali omuyima waabwe ateeka okutunnyonnyola bano abavubuka abe effujjo lye baakolanga ani abalagira okukola effujjo ku baana b'abantu buli kitongole kikuuma ddembe ngenda kukiwaako koppa CMI nzija abe kandiho ninda akulira amagye CPF nzija jeno muhozi nzija ndeta ekitabo omuli abantu abatulukunyisibwa twagala tulabe ono yani mu ggwanga lya Uganda so tetuli eggwanga lyaffe tugenda dirwanirira tugenda difiiririra tetujja kutiira muntu yenna tewali gwe tujja kugambako ate batwogera ku mwami Museveni abudala kitatayani buli wamu wonna tugenda kutuukawo twekubira enduulu bwe munaagaana okutuyamba mu ab'ebyokwerinda tujja kukozesa amateeka ono ateekwa kuddamu avunaanibwe emisango weegiri kitatta abudala nja kufaafagana naye nalabye nga mukola embaga muzaganya bamutadde musimanya bamuwaayiriza ebyo kale bamuwaayiriza ebyo byammwe eby'emmundu byammwe tetubimanyi ffe tuli ku kino eky'abaana b'abantu piki zaabwe era obujulizi obuliwo si bujulizi kale tugambe naye akabonero akalaga nti abantu baali mu busibe mu buwambe mu kunyigirizibwa mulaba abaana ba bodaboda ebivulu bye baayisanga bakutte kitatta tetwasobola kutambula mu Kampala olunaku olwo aba bodaboda baayise ebivulu mu Kampala byotulabangako enguudo zonna ne bazeefuga ne bagenda buli awali ofisi ya budala kitatta ne bajoocha buli ofisi ya bodaboda 2010 ne bajoocha ne polisi ne sirika tewali n'omu yakwata kubanga baali bakimanyi nabo beetikudde omugugu bawonya ekizibu ne polisi ya Uganda ku kabonero ne polisi yagaana okukwata ku babodaboda nga boocha buli ofisi yonna eyali ya bodaboda 2010 ne boocha kompyuta zonna ne bajjayo pikipiki zaabwe zonna zaali ziwambiddwa ofisi zonna ne bazitekera omuliro ne zibengeya lwaki polisi yabakwata bali bakimanyi nti oyo musajja abadde mumenyi w'amateeka kabondo kaali kabamenyi b'amateeka eggwanga lyonna lyakyankana na Kampala yenna yafaafagana nga bakutte kitatta bodaboda nezifuga buli nguudo okuva Rujinja road zitambula zigenda paka enatete Busega zive Busega zivuga zigende bwayise ziva Kawempe zitala zikomawo Kampala road ekibuga kyonna nga kiri mu kujaganya bodaboda bonanga bali mu kusanyuka bw'abanga yali mutuukirivu yali mwenkanya yali mwesimbu njagala entambi ezo tugenda zikozesa mu kooti abo abaajaganya abangi bwe batyo nga beekulisa baali bava Zaire Namuloka muda ku TV nemugamba kale bampayiriza byali bya bulimba nesina muntu gena kola bubi aba bajaganya lwaki bajaganya Idi Amin bwe yavaako lwaki Kampala yenna yajaganya okumala omwezi mulamba ne bateme bitooke amatabi g'emiti piki zali nyingi ebiseera ebyo emmotoka nga zitambula zikube ng'ombe beekulisa omuntu gwe badde baagala abadde omulungi lwaki baali beekulisa Chenalaba ku bodaboda 2010 nga bamukutte chenalaba ku Idi Amin okigira chenalaba ku Idi Amin nga agenzi abantu bajaganye eggwanga lyonna lwaki ba bodaboda abali tebali mu kibiina kya 2010 bajaganya Kampala yenna ne polisi nezingira mikono ne baleka bajaganye so si bulimba tugenda okutuuka mu kooti twanjule ensonga zaffe buli yakubibwa buli yanyagibwako pikipiki ye jangu Basajja Mvulle ntaddewo ekitabo tuteekwa okubavunaana lino eggwanga lyaffe teririko nnyiniryo tewali ali waggulu w'amateeka nja kufiira ku mulimu nga Balubu Katonda akume eggwanga lyange Uganda